mu bantu abali badde basoka kupa mutuli singa navaamu dda because nze ndi bulandi era wansanga ndi bulandi toyina kye wanyongerako sina kye nakwongerako wali Jose Chakala ekyaliwo yali friend nga collaboration nga bwe nazanye ne Rain sobola kekera ku macha Rain nangamba tata Timbo wankugaseeko nange sobola kubanga nenzanya ne Rain ne muga Rain nkugaseeko yo tebiko yali collaboration nga bwe bana collaborating nga bwe wayita Pastor ne mu collaborating nga bwe wayita Sibi ne mu collaborate yali collaboration sesagalo neti kenyerere onsasudde boti gwe onsasudde ki today mabega onsasudde ki eruwero nengato omuzannyo ne rugwa njagala jose otuule wansi botogaye tata Kimbo wono naye mutuli bwe yali yafunye emuki omalo kimpandikire ku lupapuro kinsindikiro kimpi twale eri naawe ate Jose sagala ontankule nsisinga bastaboni abo ate netachina chana yogedde kyabadde very simple ensonga zasajjukidde ddala oluvannyuma lwa taata Kimbo okuvaayo naye n'ateeka actually yakomeredde omusumaali ogusembayo ku tuli bulala family lwaki okusinza ku nsonda ez'enjawulo ziraganga Sibi yali yavaayo ddamu eno group nera ng'akola bibye however ne Sibi naye teyasooka kuvaayo kwogera ensonga eyamugjayo twagenda kulaba nga Sibi akola bibye kati ate embeera okubeera enzibula ba Patricia wagenda ebweru Patricia taliwo mu ggwanga erya Uganda ogwazzeemu okulaba nga afande naye avuddemu twagenza okuddamu okulaba nga taata Kimbo asuddewo tawulo tuli bulala family mulimu abantu bangi mulimu musiraamu mulimu SB4 yalinga bakaguje SB4 taata Kimbo Sibitoka kati awugattako ne Patricia n'abalala ne bagoberera nga bakaguje kati kaguje Sibitoka n'avaamu taata Kimbo avuddemu musiraamu naye yavuddemu Patricia taliiwo ayinza okugenda okukomawo nga ekibiina kyasajjuse awo ekibiina kiba kisigaddemu Pastor kiba kisigaddemu Jose Chakala ne kisigalamu Pastor ne kisigalamu naani ne musiraamu ne mama Nakanjako sibe bo bana abalinga nga bakola amawulire kyokate nga kwaba bakola amawulire babeera basigadde babiri Jose Chakala ne Pastor of which nti Pastor ye asobola okukola ebibye ne bisigala nga bitambula ne Jose Chakala asobola bunnyo okukola ebibye ne bisigala ekibiina tekiweddeewo ensonga za ssente ensonga za mululu ensonga kanzikuteereko ziwulire naye nga sinabeera nga nzikuteerako kankusaba subscribe nga nkozesa MX Media tojja kubeera nga omissinga updates naddala nga zino Jose bwe kubeera kusasula nakusasula dda nga gwa tansasulanga bwe kubeera kusasula Jose sebo tutandikire kula Bonita kali yegwa anetedde okwogera ebintu bino mbadde saagala kubyogera kubaze sibifaako Jose watuuka ekiseera n'ondabira ddala ng'omuntu atategeerera ekisiimulo ekisemberayo ddala yo olukusa olugjawo olungamba no nnina empisa embi tutandikire emabega gye twasookera mpola mpola twagera ne tuzannya kula Bonita sebo gwe wenyini wawo obujulizi nga Sibi wakwatako milioni 7 n'ozimwanga ali mu kuyombera ssente z'eruweero n'owa testimony nga wakwata milioni 7 n'ozimuwa sebo nateekawo embeera nakunyigirako nze lwayite yasulanga kutebuuke nga nninya boda nzija ne tukano gwa kabenje twagabana wamu ssente ku milioni 12,000 na millions wera 2 ndi mubi tugende mpola mpola ndi mubi sina kalungi nkulaze kala zange goloza sitegeera esete zasolozebwa kula Bonita ku share yaggwa kati leka nkubulye bulungi nze mba kubanga nina empisa embi sebo esete zemanyi zasolozebwa kula Bonita ne bye baboogerako muganda wange nali bade nabigamba ddabaana neze nasirika olwokuba nti olwokuba njagala tubeere bumu otegedde bulungi gwe gwogamba nti nze nina empisa embi otegedde bulungi Jose ekyokubiri igwe mwennyini mweyogera kula Bonita Sibi n'awa testimony zabbibwe ssente gwe wennyini ne wa testimony zabbibwe ssente nakola kinzo ow'empisa embi natambulako yinza yawandika omuzannyo ne kula Bonita tewavaayo tewampitako yadde ogaye bannange akasajja akawandisa omuzannyo keekano bambi tukeebaza bamiki babibuuzanga oba babijjawa oba baani babijja kale katugambe temwampa ssente nafuna ki nakati nkyatambuza ebigere sikunenya lwaki ntambuza ebigere naye nkunenya singa ku ssente ezo zimwagabana kola Bonita wankwatirako emiliyoni nga 3 n'ozimpa okitegedde bulungi naye olegera n'olengeza omuntu ng'omufuula omusiru atategeera Jose sebo nze ntegeera bwe kuba kwekyanga n'alibadde neegoba dda sebo ekyo nga kiwedde tudde eruweero ne tugenda eruweero ssente ne zibbiwa
lwayitibwa olutalo lwaliwo olwo nenduzikiza saagala genda wala nnyo era sente z'eruweero ze zaleeta embeera abantu okutabuka bannange tukakkane bannaye tukole kitukakkane bannaye tukole tuti eyo ne bikkakkana ne rugga olutalo era ojjukira bulungi wajjakoko eyo newa ne nansana n'embibikirya byonna n'ensirika bwekunze ow'empisa embi Jose ekibiina kyo kankiyita kibiina kyo kuba kikyo kibiina kyo senga kiri bulungi abaana senga buli omu ali bulungi naye wakwata abaana bonna nobateeka mu nkwawazo okitegeera muganda wange wakwata abaana bonna nobateeka mu nkwawazo nga tewakyali asobola kwesalirawo to the extent Jose gwe nebofuna omutima gwo gwa kisiru muganda wange kankubuulize bino bikugamba Jose oba ogenda kunzita oba ogenda kunkola ki tewali kyakola then okusirikira nga buli kaseera mwana Jose oli kasajja kalungi antiro omutima gwe gwakyuka otwatandika okufuna ebirungi omutima gwe ne gukyuka nga buli kimu okyeyagaliza okitegeera nga buli kimu oyagala kibeere kikyo wena ne banno besimanyi naye nga gwe main issue muganda wange Jose lwaffe tewali akulwanyisa naate gwe otulwanyisa gwe tagetizo zonna kunoonya muntu ali bulungi omusse tereza omutima ensi ejja kukwagala yes abantu bakwagala naye abatakuli kumpi akusemberera yakwetamwa nze nkubuulira tereza obulamu tereza omutima olisiga omusingi omubi mu nsi eno bazadde baffe baali bakwagala bakukyawa olw'ebyo byokola abaana baabwe nze nkubuulira baganda baffe baani mikwano gyaffe gyali gikwagala n'olw'ebibi byokola abantu mikwano gyabwe abantu baabwe nze nkubuulidde Jose nkwatulidde sijja sazaamu kigambo kyenjogedde byonna byenjogedde mbyogedde nze facts nze abyogedde so kati you can do anything you want kubanga even if you do anything I die toli kiti also you will die. I have shared this audio to you because but I have already shared to other people. Nina kyesagala kwatuli era ngena kati totandike bye twabiteesezzaako nze ayina olukusa nina kyenayagala kwatulira just nembikkako naye omukisa guno gwenfunye mbadde nsaba nkyogere musiraamu ebyaddala mu mazima amatuufu nga sikwekwekeredde oba kukulimba musiraamu olina engeri gy'ofaananamu akamenka akayina eggwako si bubi ntegeeza akafeesi kaako ng'okatadde bulungi bwe katyo musiraamu ze wantaba oba oli muganda oba oli muto oba oli musugiri oba oli mudaama simanyi kapirayo naye ng'ebyaddala musiraamu tonyuma wakula bubi era tewaliiwo muntu musiraamu